Ugandan Lifestyle nzisega wa Murishid. Speaker wa Parliament y'eggwanga erya Uganda Anita Among no we yaliko mu district y'e Buyende ayina obubaka bwe yaweerezanga alumba eyaliko speaker Rebecca Alitwala Kadaga. Speaker for 20 years. Omuntu abaire speaker emyaka 20. What did she do to you people? Kiki kiyabakolera mu abantu bana? Did she do anything to you? Ayini kiyabakolera kyona. Mu myaka abiri gyali ayogerako ebisanja bibiri Rebecca Kadaga yabimala amyuka speaker Edward Kiwanuka Sekandi eri yaliko vice president. Ate ebirala bibiri n'abeera speaker omujjuvu. Kati bwe yakomawo mu 2021 ne yesimbawo ne Jacob Olanya eyajjira ku independent olinga ekibiina ky'NRM bwe kireese lokakkana munnange nga bamuwuze akalulu. Kati oluvannyuma lwa speaker omugenzi Jacob Olanya okufa, Anita Among yasobola okubeera nga ajja. Kati mu kujja n'awangula era n'amyukibwa Thomas Tayebwa. Mu mbeera bw'etyo entalo mu kibiina kirabika zibaddemu mu mpolampola kubanga we bujjidde olunaku olwaleero speaker ng'agamba agenda kwesimbawo kuba amyuka chairman wa NRM mu ggwanga erya Uganda. Tagenda kwesimbawo kuba chairman wa Eastern wabula amyuka chairman wa NRM omukyala mu Uganda. Speaker Alitwala Kadaga we yabeerera guno omulimu ye yali amyuka chairman wa NRM mu Uganda omukyala. Kati ono alaga nekyo ekifo akikola ki akyetaaga owa speaker ya buliko haine kiri ekifo akyetaaga. Kale awo ndowooza tulaba olutalo gye lulaga. I am not standing for the position for Eastern region. I am going to stand for National Vice Chairperson female. Wow, you are pledging total support. National Vice Chairperson female is the one I'm standing for, not Eastern. Butugendako saidi zeyo ekai ekawanda mu municipal ye Nansana omwami Jamiru Sonko ono atemera mu gy'obukulu 52 era nga musuubuzi w'amanda. Ono yageze maso n'okubeera nga akuba mukyala wa amagulu era nayise obubi nnyo okakana nga bamudisiza mu ddwaliro. Omukyala ono Safina Nabuufu we yageze maso n'okubeera nga akuba mwattu ali lubuto. Mu kubeera olubuto obutakkanya bubaddewo nga Jamiru agamba Safina amwendako era ng'agamba n'olubuto lwalina si lulwe kyokka ye omukyala agamba omusajja aludde ebbanga nga nkanda abaana, tulina abaana 5 naye era abaddewo nga nkanda abaana, kwe kusalawo nziremu muzalire era yantwala mu ddwaliro ne bankebeza nga kituufu nina olubuto. Leo nfunye akadde genda mu ddwaliro bakukebere kozi sikirina mbuzi kwata kuwange nga tugenda mu ddwaliro awe kuzingi oba kuzingi oba kawanda nga batukebera bankebedde nga bagamba iri buto ng'akyankalala sibamu buli kikyo otambula ogende wanyini lubuto n'asuula wansi nanninyako n'akwata akatayimwa n'atandika okukuba. Kati ye Jamiru ku lukomo lw'essimu agamba wadde ekyo kyakolebbwa naye era akyagenda ddala amaaso n'okubeera nga yejjusa kye yakoze. Era ono alumiriza mukyala we okubeera buli kaseera ng'amwendako n'abasajja abalala. Omukyala ayogerwako nno Safina Nabuufu si mukulu nnyo, myaka 39, kitegeeza oli wabeera n'emyaka 52 abeera amusingako emyaka 18. Kale eyo range ogiraba, sajja abo sometimes batera okubeera nebbuba. Katulabe gye bineggwera kubanga abamu bagamba mwami Jamiru yandibanga ali ku lukujjukujju kuba mukazi kumutiisatiisa
asobole okuwasa omukyala omulala. Kale byebyo nze Ssegawa Rashid. Kabaawo ku kigere naye sita kumutemako kabaawo ate kabaka buliti nga kali awo lwa busungu ali namukoze kamukuluka lwa bugenderevu era nange ndi eno nkyejjusa nakubye waatya kabaawo naye nga lwa busungu